Otusanagina mu program ya Love. Wanebera strictly music. Nayenga mwana mwana Dax Cartel omyelu babato wagambye nti musege ku musege ku ABS Television ku musanvu kumunana nga tukikwasaganya mu magezi tugenda kwera nga tuita mbaka wabwe. Kansaye mwana mwana zikirabira tugende ku screen tutandike abasindise obaka bwabwe tubuyite muko mu magezi onagambye hello ABS bana mwe you look cute ba Miss Katete love you Carol please drop me a tango by B2C Soldiers. Kansaye gani chintale akanonyeze bakaita tango kayimba kapya nnyo okuva mu banda fe aba B2C Soldiers yo baba muisani kandabe Vivian Nakate Vivian ndeli nyalienda byeko nayenga kwali buterevu bulambalamba ku muziki yo onagambye hi Carol darling thanks for the show drop me tango by B2C Soldiers thanks Brenda how are you Again, I have been missing you. Wala yakwera ko bulamba Brenda ku muziki kuyonga go bwezera musambu ogamanti kanti uningo wadde wabulira wa. Onagambye Carol kindly drop me wire by Bebe Cool. This is Sylvia Emachindye mbagala nyo ba sweetie. Sylvia Emachindye nafe tukwagala nyo baby. Wala kubera ko bulamba ku muziki kuyo. Onagambye omusajja tayangu mbagala nyo era nsima empereza yamwe ensaba kuntaza. Okay. Za mu program yamwe nkoze nti asemwanga Godfrey Enansana semwanga Godfrey Enansana ojja kujje kawala ku BS tuogere ebisingako onagambe banange mwe bale tuweleza you look smart nsabayo akayimba karema gutujja kagende eri my friend S and my dad bulamu I'm Rita from Cheba no Nansana mbagala nnyo kale ne kazungu oyo munzinira obuzina obunkolera okay bulambala mwe bale kubera ku muziki yo ojja kulanga ita kunamba eri ku screen yo not musambu noti biri chenda mu biri asatu mutano okuba video call oba sicho osindike obubaka buterevu tujja kubera nga tububikula era bajja kubera nga babulaba kansala Uganda chintale atwaye mubiri ku busatu babasabe then atera tukomewo ne messages za mwe ku muziki yo tova ulikanyiga ku mapesa go wanje oli bulungi tuli bulungi bakuyisani kale muko Darling Narada, how are you? I'm fine, how are you? I'm okay, wale kubera ku muziki kuyo. Kale mukwano bagamba bati abali awo. Nebali balungi. Bwe bulungi nsabira yakayimba Doreen. Akayimba kenjagala. Akajoni Black ebyalagira. Tuyimbe mu nkwagala biri. Oh my baby. Wanje? Kale Doreen ni wewe alikuwa kumira ku muziki kuyo. Kale baby ogenda kuberanga okafuna kwende Salvation tuchagenda drama so muziki yo butelevo ojja kuita ku noti busambu noti biri chana mbiri asatu mutano ku video calls zafe otubuze ko magazine hello here oli bulungi wanje akendeza TV oli bulungi weyagala wanje bakuyisani weyagala nyo ina wao kubirigita wanje birigita ne kwate mukko toinao kayimba chi baby nkuyina kayimba chi wanche Sasha Brighton ngagamba atya baby Awomera nyimbira mu kawomera nkakasaba naye kawomera nkulabye nyimbira mu akayimba kakawomera ebinyezo sibiwawudde amala n'amanyotwadde obulwa bulungi buwawudde nakosinkuyanyote wanewulira ngezako kwe wensisiza kiwawudde temmeno kulake
mugere awomera kyekyo awomera bambita kale mukwano wala ko byako byasobesha ku muziki ku yo akawomera ku Sasha Brighton rigani watakatuwa ogana kubera muri azamanya bannange omwana ayimbye onagambye tugende waneno kirabira hey kale mukwano bale kueleza inze Joan Echengera mukwano nsaba akayimba ka Sasha Brighton kawomera nkaweleza ko boyfriend wange omubwati kale mukwano nkwagala nnyo nange nkwagala nnyo baby bale kwekumira ku muziki ku yo akayimba kaweleza boyfriend we onagambye hi Carol drop me deep in love by Rema Namakula deep in love ogenda kubera ngo kafuna atara kinedda kyekiganya rigano kintale nga yali ku mapensa Rema Namakula deep in love I'm deep in love ojja kubera ngo kafuna kandabona agambye atawase hello Vira wokuba video mbanjagala twerabe bulungi tebiri mwatate hello wanje kale mukwana nawe jebale bakuyisani Angel osinzidde wa nsinzidde Nabingo wange osinzidde Nabingo oli ku muziki yabe Nabingo bagamba batya abe Nabingo balungi bwe bulungi oli waka ndi waka oli waka kayimba ki nsaba kayimba ka Nava gre wanje iye akanava ng'agamba atya baby emanyi ndi wamu naawe kale mukwano ojja kubeera ng'okafuna we balekwe kumirako ku muziki ku yo tugende ku screen wane embosera we bale kuweereza nsabayo akayimba ka Carol Nantongo nga kagamba ofuuse kawuuba nze jaliya wane entebe mbagala nnyo babebi kale mukwano jaliya we bale kubeera nga kwoli ku muziki ku yo bulambalamba hello bokuba simu newekweka nze nga nkunyiga everywhere you go nga nkukona mutwingo ovaako onagambye badia munkolera ebango mwali wanika Carol ekyo kibebi nga kyaka I love you guys okay mwe abasinga nze Marjorie M in Kajansi Marjorie Kajansi we bale kubeerako ku muziki ku yo nga you appreciate naffe tukwagala nnyo bebi asembayo hello yekwesi Uzo wekwe kwanga nkuta nenga ku muziki yo banange mbagala nnyo tugenda kuberanga ate tukyusamu katini then tukomewo era ne video calls zamwe still on the same number ku net musanvu noti 22 okikengera ekintu nk'ebyo nankeyo bojja abantu bowe tukamutakuseera simu bojja abantu bekasese mutera kusesa simu senye tube tukanaka yanenye soma nze tukanaye nenye ko simu trenzire betali wenenye tunabenzera kusebe tukasubulesa heno etwahira yenyumba siyenyu taba ku muziki yo rigani chintale nyiga ku mapesa go tigana maziga gabakola munze nga ina ojja kutya ojja kakasese no kutya gwetya onagambye hello Carol I'm Jose Musai kwa Flat Iron yo drop me kwesanyusa by Flat Iron Uganda goes to Chireka friends and Ogis and Obis of St. Henry's Mbara okay mwe bali kuberako Flat Iron tukwagala nnyo bali kubirako mu magezi ha hello wow wanje mwebale okutuweereza ogamba otya kalo olyawo bana nga muli smart kyemutukola wane Jordani nange mwebale kikwasaganya mwebale kututwala mu modo muziki ku muziki okitegeera naye nga amanya ono bamuyita Safina ono Jordan Aman so naye mwebale kutuweereza nsabayo akayimba aka John Black akagamba nkwagala bili ebyaragira ya mukwano ntuminga werezaako mukwano gwange nnyo gwe nsinga okwagala bamuyita Mama Mirembe awe Nansana nenkawerezaako Auntie Chris awe Nakasero mu katale mukwano mbagala nnyo ate munange
ntumirako n'abasumba baffe Pastor Ndulu, Pastor Iga be bali kutuweereza tubaagala nnyo kale mukwano bali kwirako abatuwuliriza banange mutala w'amayanja tubagala nnyo abaana bali e Jordan abaana bali baita Oman abaana abali wali e Saudi nga muli ku muziki yo nga mutumba ku kitimba ne mugenda ku DSTV Kawala n'olaba programs zaffe nga zi live streaming abanange tubagala nnyo mwe bali kubeerako thanks for that show nze Ryan Soja Mumpringile akayimba aka Vivian Tenda akagamba nti nkwata ng'onyango ebintu obikola ng'onyango wala you don't know kale mukwano bali kwirako Vivian Tenda gutata naye share for nako olwaleero anekwese ye nga lwaki siberekereza nze abaani nga lwaki siberekereza we love you so much mwana bajja kumideko muzika bya Vision okuva twatandikidde wali ku 7 paka nitugenda kubeera nga tukuteera tubagala nnyo see you when you see us that is tomorrow muziki kuyo ebyenjawulo bibeera bomutakalo embosera wamu ne mwana muwala Rita K omusajja tayangwa tubagala nnyo bambi mwebale kutugonza bojo musibe kurunge mulale salama nakena kesho kirabirako tukoze naye mabaga camera then mu control room omukulu Rigani Chintale abadde bulambalamba nga akikwasaganya magezi mwenna ababadde kuba nange mbagala nnyo we are signing out have a blessed evening abali ku Dam Logistics we love you so much